wangu omuto yali baby nga muwere bamuyita Liz Liz bamundekera nga zamukwata ng'omwana omuto mami nga alina gy'agenze ne balekawo amenvu nendi akawagu kalamba akamenvu neŋŋamba omwana eyagalidde nyimba za Bobi Wine nali nzaagala kati ng'akayimba ke nebbela kati ngenda wasaani erimba ddegamba mu ttandikwa mikwano gyo egiri honest ne music wo nga tebagenda kulimba nga mukisobola otuula ne mwogera ku music ku level eri deep nga nze Silver asobola okunzanyira akayimba katanafulumya nenkawuliza nambuuza erowooza kinemugulya kyalowooza naye nsobola omuzanyira akayimba kange nawuliza nambulira kyakola ki kyalowooza nga kiri technical maybe naye yaŋŋamba ekintu ekyo naŋŋamba olaba okuyimba oluyimba olumu n'oluyimba mu luzungu completely tosobola competinga na Beyonce neoba ng'oyimbye bulungi tosobola competinga na Jay-Z because kyoyimba ekyo bali bakikola nnyo so toba na regional identity naye bw'oyimba ekintu ekiri loko kiina identity eyo eyammwe nga bw'ogamba nti oyo mukyoli nga bw'ogamba nti oli mugisu nga bw'ogamba oli mutooro nga bw'ogamba nti gwe oli mutoobero okitegedde so kiina Apass awo tuveewo wabula wondamizaawo neggwanga n'olintabya oli mutooro mbadde nsaaga Apass muzannyo ki ogwasinga okukubya kibooko omubuto gyonna naye akapiira ako wazanyira mu tayimu enkyamu tonayoza bintu kugambye byoze ku ssaawa 7 ng'oku ssaawa 7 oli mumaze okulya ssaawa 7 awo kati olina kwoza bwate wagenze kuzannya kapiira kankubye emiggo tolikeerabira sisobola naye janyumira emiggo era kozi wali era okoze kyobadde oyagala okukola ng'omujeemu naye nga nenkyo oddayo emiggo gyali mingi kiki kyotabyerabira mu butongo byeko ekyokukubira bintu bingi naye ate kyenzijukira kyali ku muganda wange muganda wange yagenda n'atuula mu nsana saaluma oli akabina amuyita Steve yalugwamu kamunkogerere yalugwamu yali muto ng'azannya ng'eralooza byakusaana nga buloba alaba mbu atuulawo mbu yazibikirewo muganda wange sisobola kyerabira omanyi ng'oli muto bintu bingi byeweerabira naye waliwo pozi nzijukira nga ndi muto ekintu ekyasobola kwerabira bazadde bange ne basisita bange bonna bali bagenda ku mbaga oba gwali mukolo somewhere nagaana ogenda ku mukolo neŋŋamba olubuto lunnuma ate nkijjukidde because leero olubuto lunnumamu ge mazima wano peena okuva misana nawo mpeena ntono simanyi lwaki naye teri kintu kiri fane nga lunaku olwo neesigaze waka nga nnimbye nti olubuto lunnuma ng'olubuto terunnuma ge mazima naye ng'omanyi kinsigaze baguze ebikajjo waka kati nga jala nsigalewo mbirye byonna era ne bangulira Andrews waliwo ebirwayo bita Andrews wabuyiwa mu kakopo ne buvulula bwe bwe bukola nga obuntu ng'omanyi nga soda bwabeera nga agira myansa bwe bwali bukola kakati bugaaso obwo maani kati ne bakandekera neneefuula nti nfa kumbe jala lya bikajjo nensigala nennemerera okulya keeke ku mukolo okulya emmere ennungi ku mukolo nendi ebikajjo byonna era basanga tewali kikajjo wabanyonyola otya gwe balese nti oli muwala okunyonyola kwankwali kufunye kozi ngenda kuzza ku pointi endala nga siri kweyo sisita wange omuto yali baby nga muwere bamuyita Liz bamundekera nga zamukwata ng'omwana omuto mami nga alina gy'agenze ne balekawo amenvu nendi akawagu kalamba akamenvu neŋŋamba omwana eyagalidde
ekyo kye bayita ky'okuwaayiriza nga teryayinza bikkiriza ebyo omwana muto muwere tasobola kulya menvu edi mugamba kolera ki obudde obwo negobolire obeera omuto oba musiru ebiterako nga ntetekaye naye okulimba kwakwali nga nebwenimba bangwamu bubi nga tekiyamba kati akawagu kamemu omwana omuto akali atyawo tewasooka kirowoozanga gwabbeko nga tonnali buli omu yakitegeera nti nimba oge mazima ng'olina okugalamira baganda bange baaseka teri ataaseka nga ninga azanya komedi nga niye amazima ndi mu kwekaza mbusimanya akawagu liizi yakalidde ninga liizi tennakomba kulya envu yadde n'erimu nga nze gonna nzagalidde omuyimbi gwe nali neegomba amazima natandika okutegera abayimbi nabategera ku taata wange tebaali nnyo abali popular like let's say nja kuwa example ya abba ye bazanya nnyo ewaka bazanyanga nnyo fire bazanyanga nnyo basudde bazanyanga nnyo africo band kati ezo ennyimba ng'oziwulira by all means Paulo Kafero tape yali mmotoka ya dadi wange buli ssaawa kyeri yali asinga okwagala ozanya tape yali Anko Kasozi yali akola ne muzeeyi tape yo ng'agyagala nnyo yanjagaza nnyo oluyimba Kampala mu kkooti teekamu tape ennyimba zaali mpanvu dakika 14 13 naye ng'owulira story n'onyumirwa sebatta so many of those artists but it's because olaba bazadde baffe waliwo music gwe bali baagala kati ate nze tape ze neegulirako zaali za Firebase Firebase yali y'amaanyi nnyo nze ng'enkolera ati nga njagala nnyo ennyimba nedda kati olwakuwa ssente kati let's say ez'okulya ku ssomero nga ozisevinga n'ogenda wali mu paaka enkadde paaka enkadde yalina abo bali batunda tape ogenda n'ogula tape n'oggyako n'ako akapapula akaveera akaliko da si naye kati ngenda wasaani ebimbadde nkugamba mu kutandikwa sinafuna muntu oyo gwe ntunuulira ne ŋŋamba sini gwe nali nfunye yamenya omusigo sirina bunokonnyonnyola ebintu bya muntu bintu bya mutima ebintu by'omutima obisiriikira n'okaabira mu kisenge wekka naye kali akagambo okamanyi kaliwo mpaawo atali kaaba nange nakaaba kati nyinza nti naye kati enkuba obufaananyi nga epasi wange oli mu nnyumba okaaba sisobola kaabeera nga abadongo abadongo be babeera tobalabye nga bakaaba abadongo tobamanyi badongo babayimba tonalaba ku bayimbi nga bakaaba oludde okakasa olimba twalisamu omuli eri sikaabanga bbo okaaba ng'omusajja okitegeera obeera ne pain so sigamba nti oba oliawo naye amaziga gajja maani ng'owulira bubi okitegeera naye nga tulina okigumira because the future eri bright omanyi something will happen so my dream is to find the right person okitegeera gwempulira nga energy yange egatta nga si wa butaala nnyo manyi abantu abasinga baagala nnyo obutaala obeera n'omuntu nga tayagala beera serebu ate nga nze ngezaako nnyo n'okwewala okubeera serebu kati mba sikitegeera kintu nakiyingira naye ate nakiyingira kuyimba so si kubeera serebu oba okitegeera kiyimba olw'omulimu nti njagala nnyo okuyimba ate nkutegeera naye ate saakiyingira lwa butaala likes biki nga bw'owulira abayimbi beepankapanka simanya nina vyu nnyingi simanya akayimba kange tokalabye kashuutinze mangu ne katuuka miliyoni emu akako kaliwo ebyo sibyetaaga abakalabye be baba bamala ne baba 10 epasi mukyalo ewammwe 40 nze bagonza okakasa bulijjo okulabikira nti omutobero kati ekyokoza kyaki simanyi nenze mugambe kyendaba ngate olwakusambira akajja okujja abantu okuntegeera I think ennyo yali ennyo koze ennyimba zonna sinza gamba buli luyimba lulina maybe abantu be lwafuna ne bantegeera then abala ne bantegeerera kuziddako ennyo kunsiima naye I think tuli ku bigere yes cause tuli ku bigere yatambula ng'ali ku audio ku speed gye sirabangako cause nali ntandika butali sigenda olaba oluyimba lwange buli wengenda ntuwulira
otambulako wali oluwulire otambulako wali totambudde waliwo abakubira essimu akayimbako kali kaakabe olwo sinakola vidiyo sinanagirowoozaako nze natadde kayimba ate nakateera ku pressure akayimbako saakataba kuba nali njagala twafulumya oluyimba ne radio Emboozi oba luyita nanoma bwe twalufulumya weekend nga weekend nembaweereza artwork buli kimu nentandiko kapushinga tebakapostingako wantu yadde awamu kati ngenda olaba akayimba kano kinga ali ku kasabuni ngamba nzabikola nzanyumirwa nzekka ate nga twakola n'abantu si mu bubi maybe it was maybe management oba kinti maybe baali baagala kushinga kye balina simanyi naye neŋŋamba omanyi waliwo ekintu ekijja oyinza okirabanga ekibi nga neki kirungi waliwo ensonga ekireese so twafuna chance eyo nti akakayimba tebakapushinga kati nze kyanyiiza because nali ngamba naye abantu abafulumiza akayimba n'emikwano gyange twakoze nga twagala nkataddemu obudde nkoze atwaka nkoze bino byonna ate baganye okapushinga ebifaananyi nabibasabye bampadde high resolution tukoze buli kimu ate muganye nengamba kanta akayimba akapya nenta tuli ku bigere the next week bwe naluta simanyi bwe lwagenda ate fun enough oluyimba lwe nali ngenda okukola ne radio Emboozi lwenyini yes kati kubamu akafaananyi nga lwe twakola nga lwe navaako okitegeera so waliwo ensonga cause radio yanzija mu studio nangamba pasa kayimba kamusike tugenda okukola nawe akatuli kubigere nangamba akakayimba kako ate kajja bakalungi kyeyangamba cause bajja nechaga ne wizo ne bayingira studio ne bawuliza ennyimba zange ne bawuliza ennyimba badi music awe machindi kati bwe yawuliriza ennyimba ezo zonna nangamba tujja kukola tukole kalinga kananomo era ke balonda cause bakalonda nechaga naye kano katuli kubigere ya Apass kasigaze kana akayimbako kalabika gwe eno story yo giteeke yo nga gwe tuwetaga kujjamu kozi naye ngenda kujjamu verse bo bateekemu ne baga tojjamu kintu kyonna akayimba kasigale nga bwokakoze kino kyeyagamba wawuliranga kyakuyamba watifunamu nawulira bubi because ke nali njagala tukole nga bwowulira akayimba okewulira ogamba kano ke twandikoze kozi kayinza okukola nga feeling njino oba okitegeera so oba ogamba kano ke tuba tukola kozi nina hopes nyingi muko kali saaka inaamu nyingi kozi kali nice naye nga kali too international kati nga ndaba naitawo kano kweri kano otegera nga njagala kano akalimuko ku Luganda nebagamba nedda naye ampulira ensonga kozi yanzija mu studio nagamba akayimba kaleke kako katukolemu kali nambuulirira nangamba n'okugamba yongeramuko ku Luganda ebintu byoyimba mu Luzungu bino bikyuse mu Uganda ye muyimbi yasooka okungamba ekintu ekyo radio because abayimbi abasinga awuliriza nagamba ekyokola kirungi oba okitegeera naye oluusi ayinza obutagamba kintu kiri deep n'asirika n'akireka ku surface naye yangamba nagamba yongeramuko ku Luganda mu bintu by'oyimba oyimba Oluzungu lulungi but luno Oluganda lukuwa ekintu ate omuntu yakyafaminze recently gwe nadde njogera naye mukwano gwange Silver Kyagulanyi waliwo akayimba ke nadde nkola bakayita True Story kagenda beera one of the biggest songs lujja naye kali ku albamu yange ejempya naye True Story nali nkakoze nga mulimu Oluzungu 60%. Silver n'akawuliza nangamba buli kimu wano kiyimbe mu Luganda nenzirayo nendiriitinga ebintu nendiramu nembiyimba mu Luganda nenkazayo nangamba kati kino tuli ku kituufu so sometimes obuuza ku bantu koza abayimbi oluusi ayinza olowooza maybe lwakuba watuuka toyina kubuuza si nti buli sawa olina okubuuza ng'otandika toyina kubuuza mala gakola buli kimu mala gakola you make mistakes because tosobola bashuwa ku kiyinza kukola kitayinza kukola koza oba weezuula ennyimba za Bobi nali nzaagala kati ng'akayimba ke ne Bella ke baayimba Ladies Wine Bobi Wine yateka ligalenda bade nasimfige me I give it for them so bainaako waliwo akayimba ka Red Sun ne Bobi Wine oh Uganda ako naye akayimba kene nesinga okwagala ku albumu I think kali ka Banjo Man either yali Banjo Man
abavubuka mubayambe ddala batalina bazadde obulamu babugumire tebalekulira waliwo ekiseera famire yalajagala nnyo ukole n'amaanyi namwe mukyuse empisa zammwe muwuliriza abazadde kye babagamba mulokole emitima gyammwe nayina mukwano gwange emakerere gwe bayitanga semugerere epasa akayimba oyinza okukamalayo nedda namusanga bamuligitaazi kifaaluuko nzekaneerolere abatuuze banyiivu nnyo nga bagamba leka tumukonerere mu nnyimba z'oluyimba kyolusinga okunyumira nyingi zonna sijja kulimba because sosola londa